Akakiiko k'ebyokulonda mu NRM kakyagenda mu maaso n'okusunsula abeegwanyiza okuvuganya ku bifo eby'enjawulo mu lukiiko olw'oku ntikko mu kibiina olwa Central Executive Committee. Obwedda buli atuuka abawagizi be basooka kuyisa bivvulu omubadde amazina kw'ossa n'ebivuga eby'ekinnansi. Abantu bangi tulina obusobozi. Si kirungi okubeerawo omuntu omu ng'asitudde entebe 3, ntebe 4, ntebe 5. Ate nga tulina abantu abalala balina obuvunaanyizibwa abalina ebisaanizo ate abasobola okwewaayo okuweereza ekibiina kyaffe. Kala President yatugamba nga ffese tubajje mu bwavu era ku ssente za PDM funako miliyoni 3 buli ku 10 nga nzaba kulowooza ne mwongerako n'endala. Ate mu byo training tugenda basomesa mu mbeera zonna sobola okulaba nti no mulina obumanyirivu mu byefuna. Ebbugumu lyeyongedde minisita w'obwegassi Haruna Kyerene Kasolo bw'atuuse ng'awerekeddwako abawagizi be. Ono yeegwanyiza ky'omumyuka wa ssente wa NRM mu Buganda. Yeegatiddwako abaaliko abamyuka b'omukulembeze w'eggwanga okuli Edward Kiwanuka Ssekande kw'ossa ne Gilbert bali baseka Bukenya. Tuwulire ekintu kimu NRM wano mu Buganda wetandikidde wegenda okubeera naye tubadde tutandise ogidduka tuddeeyo tweri mwaluma ne mutandika n'okuva ku mmeeza okulya emmere ate mugenda kulima nedda tumale okulya emmere eri ku mmeeza. Oluvannyuma lw'okusunsulwa Kasolo ategeezezza ng'essira bw'agenda okulissa ku buwagizi bwa NRM mu Buganda. Ejja kampeyini eno Buganda ku Museveni twagala kulaba ng'abantu baffe mu Buganda tewali nsonga lwaki bawagira gavumenti kubanga gavumenti ekoze ebintu bingi naye ekibadde kiriwo nti tewaliwo muntu awaayo budde ku mobilizinga ba actors ab'enjawulo mu sectors ez'enjawulo okulaba nti tupopularizinga programu zino abantu babe nga bazitegeera. Nga zikunukkiriza okwera ssaawa 7 n'ekitundu omumyuka wa Ssaabaminisita asooka era nga emabaka wa East Africa Rebecca Lutwala Kadaga naye atuuse okusunsulwa ku ky'omumyuka owookubiri owa ssente wa NRM omukyala. Kadaga asambaza ebibongeesebwa nga bwe yavudde mu lwokaano lw'okuvuganya ku kifo kino. Esaidi z'Erwenge eyo n'ekyotera bapa abatuukizira mu kalulu ndikwenda kubakakasa nti ndi mu ino era nfa kwewandiisa newandiisa musana mukulu bize nsoosa okwewandiisa olwaleero. Olunaku lw'enkya Sipiika wa Paalamenti Anita Among asuubirwa okusunsulwa ku kifo ky'omumyuka wa ssente wa NRM omukyala.